bampadde miliyoni 10 ekyo atambi biki byatagenda kwerabira ku Isma twagenda ebyawo tubitegedde byatagenda kwerabira ku Isma n'ebyo byo byafudde biruluma ku mutima byabadde yakubuulira kyesinza kwerabira gwe mukwano manya nze mbadde bebi Isma nga ate yalinga nga taata wange olw'ensonga yabadde andabirira onfuna kati ekyo tekiyinza kunvaamu singa obadde obeera wano n'obuuza babeera wano teri kalungi Isma kaafuna asookera wano ndowooza ojjukira nziza eri mabega nga nti bwe yabeewa pulezidenti Isma yatuuka nnyo n'atuuka wano ne mugamba n'omwana avuddeyo ati kyokka n'ambuulira ne pulezidenti yakoze eki kyamugamba gamba omuntu okuba nga gw'ofuuse ng'ate akubuulira ekyama ekiri muntu teri Isma kyabadde tambuulira ku mbeera ze nga bwakola ki nga bwali omukwano gwe kizibu nnyo gwerabira biro byonna bibeerawo naye nguma kubanga teri ajja kuzzawo bulamu bwe nebaza Katonda nti ate nebaza kuba Katonda amuwangaaziza obwamuwangaaziza eryo ebbanga ye Katonda lye yamuwangaaza nga lyalina okukola ki kati ate sirina kunyiiga nnyo nebaza nti Katonda yes amuwangaaziza nandaga kino ate nenfunamu n'emikwano kubanga nammwe olaba muzze egamba nange nandibadde sibategeera naye mbategedde ku lwaki ku lwa mutabani wange Isma mumwagala nali manyi ayinayo emikwano emingi ne pulezidenti naye atuuse okukola ki okujja nankubagiza nali ndi awo nga hamu kiggundu akoze eki naye ankubagiza mba ndi awo nsereku naye ankubagiza ngenda okulaba Anita Amongi sipiika wa parliament ndabye nga ku lwange kyamaanyi nnyo era mbeebaza nnyo bonna buli afuddeyo akoze kyakoze nandaga omukwano gw'omwana wange abaana yesi basomye weebali bwebanga tubali tutegeerera kubanga siyinza mukaka naye bwebanga nti aluwa ono mukwateko ku mukono nze nga nti amiini nyanja yeetaaga nga nze mwennyini nze njagala nga mulabyeko nemunyumiza ate nemwebaza awo nendoka nteekawo kyenja nkubuulira bwe mulabako essanyu awo ate lyeyongera tagwangako omwana wange oba omuwayiriza nze muzadde kitaawe Isma abadde mu Sweden kibadde kimutawanyiza maaso gegokka nga gegamula tagwangako era abadde mulamu bulungi nnyo abakyala abalina lwakuba nti butazaala era nga nange ajja gyendi nambuulira butereevu bannange taata nemugamba guma Katonda osanga ajja kukola ki ajja kuwa emituufu Isma yazaalibwa mu 1972 mu mwezi nga gwakubiri alina emyaka nga 44 Isma muto muleke gamba nti that's my first born 44 that is my first born bino byabadde nga yogera abantu bagambye kazeeyo kiri kazeeyi nze nensirika nimati biri bye bamutaddeko ye naye nagendera naye kyemukoze eki kye bamutaddeko naye nga nze kitaawe mmanyi kikyalo tewali sirina ngeri gyenyinza kuyamba kubanga namugamba Katonda yasala kyabasazeewo wala siyinza kikola kiyinza kukyukawo nkubuulya yes ebadde emuluma ekyo ebadde emuluma kubanga nga we naabeerawo Isma najja ewange ayingira butereevu n'atwala n'akaaba taata siina mwala kyokka ngeza mugumya Isma beera mugumu oba oliawo Katonda ajja kusaasira ofune ki ate nange nemwebaza yali mugumu kubanga omugamba ekyo nga kyenoonya abeere mugumu aleme kufunamu ate wasiwa naye nga kibadde kimuluma ekyo kyo kyekibadde kimuluma muki naye n'aguma olwokuba taata we nina omukola ki nina omugumu
ye yaŋŋamba abadde mu South Africa Sweden n'agenda mu ddwaliro nange taata ngenze muko ne mu ddwaliro n'ebikyagaanyi nze ndaba kiboozibozi kubanga Isma bw'akomawo bw'ajja wano nalaba nga ndeetedde ebintu omutwe w'ennusu ebitaano toyinza kwetera taatawo zino kanzu kino biki bino bibeera lwali nti byezza nannankani kyekyo ebyo naye nga tolowooza nti yinza yes ekyo obviously kituufu ye obulungi bwa Isma ye alowooza bw'abadde abukola naye tayagala mmanye ndowooza nfuna nga tayagala akole ki naye ng'ate nze mwatu ndi mukadde naye nga TikTok ŋŋendewo ne mbukola ki naye ngamba okuzaala omuntu kati nga we munaabeeraga okola omulimu gwo kati olina bw'ositopinga kuba kati ate oli yabadde omanyi yabadde anfuga nkaddiye yakontrolinga nina emyaka 65 ndi mukulu si ate nkulimbe nkyeraga kyokka n'ogyendaga omuntu ekula tokyalina bwokola tobaga nti nze nti bwana ereere yasoma nnyo yasoma paka mu Makerere nze mukyokusomesa abaana bange bonna abasinga ekyo mwebaza Katonda bonna ba university n'obala walimu n'obala munda bonna diguri nkwera omuvubuka ow'amagezi gola amagezi otawala nti abadde nga amagezi mangi nnyo kati era omanya omwana ow'amagezi era ye nga babeera atiizinga wangi nagaddewo natuuse mbadde njagala nnyo tukoma olw'ensonga bw'onoyogera ku bintu ate bijja kunsiikuula gamba mpuli kubanga pima imagine mbadde n'ebintu nina ebyange kati wulira bya mwana obiteekewa nina bwe mbiteeka kale